bayina engeri gye batemamu kanisa obubinja kati nga bayina gye basookera ne basomesa ku mizimu ku bika by'emizimu ne basomesa ku bika bya sitaani njagala sitaani naye alimu ebika badde manyi sitaani ali omu nti waliwo amayembe atulamusako mwena bali ku muto gwa The Still Hope aka kiripo kensoso okuteerayo ndowooza bwe yalaba ekitundu kyaffe ekyasoosoyo omuvubuka kinataddeyo olunaku olw'ejjo twagala tugende ne continuation naye nga tetunaba kubaako kyetwogera katusabe kitaffe tukwebaza olwaleero kubanga obukeeseza nga tukyali balamu tukuddiza ekitiibwa n'amatendo atwenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo era omwoyo omutukuvu katulungamye byonna bye tugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu mana Katonda omulamu amiina. Kaakati kakiripo kensoso okuteerayo omukulu agamba amakanisa agamu gava ku kusomesa wabula go agali mu kusomesa mizimu ndowooza omukulu alina waasonga naye ate nze kyendaba nti naye mu kusomesa okukwokwo era ali kusomesa ki ali kumusomesa mizimu kubanga mu katambi ke ngenda okulagaawo mu maaso asomesa ku bika by'emizimu ku mayembe ku biki naye ate alina baasalira omusango oba alina baanenya bwe yalaba mu geyeena nga bo bateekawo ne kilaasi mb'osookera wano ne bakusomesa ebika by'emizimu biki ate n'obaako awalala wolaga. Nze ndaba bino ebiro bannaaye we tutuuse tuwedde mmwe abateesi b'ebbiri abatasobola kubanga mwenyweza kubanga okubikkulirwako kungi era bantu bangi bagenda kuba n'okubikkulirwa okw'enjawulo geyeena mukama nga abalaga abamu abatwala abamu beetwala ate n'abagenda n'abagenda mu ggulu nabo abamu beetwala ate abamu mukama akola ki mukama abatwala naye nze wale yange weeri okuva we natandika okwogera ku nsonga eno ey'eggulu ne geyeena wale yange eri kubanga abatuufu bo tebabalaga abantu babalaba bafu bokka. That's my worry kubanga kakati abantu bano gye tunaakoma batamye ekkanisa kubalaga nti wano basomesa mizimu togendawo wano bali ku prosperity togendawo wano bali ku bisiyaga togendawo wano bali mu ntalo togendawo so bano abantu bagenda kuva mu kyaki basigale ewaka sitaani abasabulire waka zibeere endiga ezitalina mulunzi ate nga ako kakodyo ka sitaani kaaliko okubanga afulumya abantu mu kanisa bonna abantu badde bweru era oluusi akozeseza n'abo abasumba ne bakola vulugu abasumba tebali bokka okitegeera so waliwo ekibalimu they are not alone kuba entalo zonna ezigenda mu maaso manya nti omulabe yaziri emabega byonna byakola vulugu aliwo okwerumaaluma nali ebisiyaga ono talya nasomesa mizimu ono ntasomesa ono namulabye emagombo ono namulabyewa ebyo byonna biri sponsored by the devil kubanga akulietinga that confusion kale wakuletinga confusion amala ate aleeta abantu be bakonfaminge kiki ekigenda mu maaso muki mu kanisa naye nze nsaasidde abo abaalokoka abasumba nsaasidde abo abatalina mwoyo wa mukama abagendera ku bigambo by'abantu kuba ekintu kyonna oba okiwulidde n'oba okiwulidde ku The Still Hope kisengejje ate weebuze ku mwoyo wa Katonda. Naye tulina abasajja basisita baffe brother baffe nga bo tebasoma Bayibuli especially abamu bali bweru tebasobola kuŋŋaana kati nga bali fed up baliisibwa social media nga yebaliisa leero owuliriza ono enkya n'owuliriza oli lulino ono ayogera bino ow'enkya n'akuba ebyono owaaluli n'akuba bino byonna owaaluli ate n'aleeta doctrine ndala kakati nobeera mixed up so era beba abantu bagenda okuba nga babuza abantu bagenda okuba nga ate bakonfuse kandi abantu balaganga manyi sitaani muyaaye asobola n'okujja n'enjiri eringa ey'obutuukirivu naye nga y'amagombe ekyo nakyakisobola najja n'enjiri nga alinga ayogera ku butukuvu n'obutuukirivu naye nga amazima agenda kuzikiriza so kankuteerayo omukulu oyo mu ddakiika ziringa 9 owulirize anenya banne okubuulira emizimu kyokka naye mu interview eyo ali kubanga abuulira mizimu kakati n'ensoberwa
Nendaba nti ono Sitaani waliwo awapointinga alina olukwe alina abantu be baali kukozesa okitegeera kuba kati bw'oba nga naawe byonenya bali ate nawe byokola kitegeeza nawe oli magombe kuba bali abakola biri wabalaba ate nga nawe byokola kitegeeza naawe wandibanga oli magombe. Sooka mwewulirireko mudakika mwenda tukomewo. Naye osanga omusumba ngali katuuti ali mu kuzannyira ku Mukama, ngali katuuti ali mukola byayagala. Mu Bayibuli mwatawanyiza ensi. Muleete ssente. Nga n'abantu bakola ekintu kimu baleeta ssente. Omusumba nga azitwala wa ye? Kisinziira. Era abasumba abasinga tebabuulira njiri, babuulira ssente. Yes. Kakati n'osanga omuntu bw'atyo. Naye era abantu bebasigala nga bamuweerako. Kugamba enjiri tekyali yakubuulira ku madda ga Yesu Kristo. Tekyali yakwogera ku Mwoyo Mutuukirivu na bibala bye na bikolwa bye. Naye enjiri eri mu kuleeta ssente. Naye era n'osigala ng'omugendako. Naye nga Bayibuli yagamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri mubafuule abayigirizwa mubagambe nti amadda ga Yesu Kristo gatuuse mwenenye. Naye omuntu akiriiko ekyo takyakifaako. N'osanga ekkanisa ng'erina ekkanisa y'abagenda simanya ekkanisa y'abaki bagiyita balina engeri gye batemamu kanisa obubinja kati nga balina gye basookera ne basomesa ku mizimu ku bika by'emizimu ne basomesa ku bika bya Sitaani. Njagala nkutegeeza Sitaani naye alimu ebika. Badde manyi Sitaani ali omu. Nti waliwo amayembe oyo Sitaani. naye Sitaani ne Lubaale Sitaani ne Bibbo by'abalongo Sitaani. Kakati Katonda yaliwo ate. Kakati nagamba nti buno bubinja bwajja kulwanyisa Katonda nabadde nkuwa example negamba nti Katonda yenna nnyini eggulu n'ensi negamba nti ali buli wantu era buli muntu eyeeteeseteese okulaba Katonda osobola okumulaba. Buli muntu awulira ng'oyaayaana okulaba Katonda osobola okumulaba kubanga Katonda ali buli wamu wonna wooli. Naye tugenda okumaliriza nga tutegedde tetwagadde kumanya kati nga bwalina kwezi oyagadde okumanya Katonda ate oyagadde mumanya lunaku luno. Ate kakati nedda omanyi lwaki njagadde okumanya Katonda kubanga bwongamba nti Lubaale oyo Sitaani kiri oyo Sitaani kakati nenjagala kubuuza olwo Katonda ye yaliwa? Nanti nkugambye Lubaale tukimanyi bulungi nti mizimu gy'abaafu. Kati emizimu gy'abaafu abasitaani. Emizimu gy'abaafu abasitaani. Era nagambye era omubuuziza wali ekibuuzo nogamba nti omuntu waaba ng'afudde waliyo enjiri esobola okumukyusa. Negamba singa omuntu aba afudde aba afuuse kintu ekitagasa. Kyogamba nti emizimu gya Sitaani. Omuntu afudde yenna taba na muzimu. Aba n'omuzimu. Kati kitegeeza nti wali agenda mu ggulu. Kiriwo ekiti. Singa omuntu ku nsi abeera ng'atambudde ng'akola obulungi omuntu oyo ng'agenze mu ggulu kiba kizibu kyakusanga muzimu gwe ku nsi nga gutaayaaya. Kubanga abeera yazimba ennyumba ye ey'omu ggulu. Omuzimu gino emizimu egitaayaaya gye gyaba batagenda mu ggulu. Kirina ekibuuzo kinene nnyo era mukwano gwange gwe nawe nakyakkiriza nti omuzimu gugenda kuyamba magombe ge gabeera gagenda okuyamba. So njagala okugamba ebigambo binene omuntu yenna kavunaafa aba takyayina mugaso gwasobola kuyamba aba takyayina kintu kyonna muba temukyayina kakwate era obeera oteekeddwa kumwekutulako singa okeera ku nkya n'oloota omuntu eyafa mukwano gwange manya nti oli mu matigga oteekeddwa okwezuula mangu oteekeddwa okweyamba engeri gy'ogenda okwekutulako omuntu eyafa kubanga omuntu eyafa era aleeta bifu mu bulamu bwo. Olunaku lumu naloota nali mu mbeera nga nkyabonaabona nze nange nabeerako ne Sitaani nabuweerezaako Sitaani. Omuweereza? Yes, era nasinzaako koko Sitaani kubanga twasamirako ewaffe basamira kati akaseera nga nze wenva ewaka nyina famire gye nagendamu ng'ate famire eyo basamize nnyo kati ne tubeera eyo nga tusala ebisolo tukola ki naye nga sinabagenda kutoloka kuva waka kugenda ku street kugenda sisinkana abantu abo kutandika beera nabo nja ennaku ennuma bankubanga bambonyabonya. Bani olwo abakuba? Baganda abaana baganda bange abataata wange omuto. Ani olwo akuba emiggo? Baganda bange be bakubanga emiggo? Bankubanga emiggo bambonyabonyanga
kakati nenekyawa nentandika okukabirya taata neŋŋamba emizimu egiba ebiri taata wange jangu nkime nentandika obeera nga ŋŋenda ku ntaana ye nenebakako nenevulungulako nga nkabirako lwemu nali ndi awo omuzimu nga nebase nendoota ekirooto nga ndaba taata wange ayambadde ekkanzu njeru najja nga naye mukambwe nga naye awunya olufu nkugamba nga omanyi waliwo ekintu kyowulira nga kisimeringa nomanya nti kati eno nkoko nawulira nga oli awunya obufu nga mukambwe nnyo ngajjudde okunyogoga ngajjudde empewo etategerekeka nankwata nanga kati jangu tugende olabeyo oba olowooza wali essanyu jangu tugende nalyoka mpalula misinde nadduka nemugamba nedda kisingako nenzija taata nembonaabona naawe gani okubonaabona n'abantu baneeno njagala ontwalo lwayo tondeka n'agamba nkubuli eno teweegombayo waliyo ennaku waliwo ennaku etalojjeka naŋŋamba nedda sisobola kugenda era nzi taata wange muntu omu kuba enkonfaminga nti abantu abali mu magombe taata wange anzaala naye nga tomusisinkanangako emagombe lwaki nkugamba bwe ntyo kubanga yanno nanga ŋŋambe waliyo ennaku ate nagambye nti omwoyo ogugenda mu ggulu oba omwoyo ogugenda mu ggulu omuntu n'ofa n'ogenda mu ggulu tosobola kudda ku nsi kutandika kukola ebyo byesitaza kutandika kugira mbu ate naloose gundi wange maama wange namulose nga afudde nga atannona ate nga nkuba obeera nga omuntu amaze okufa at least omulooteko ng'ali mu bintu ebyenjawulo. Nafiirwa taata wange mu Desemba omwaka oguwedde simulootangako ate nga ze musikaawo ekyo kyenagambye nti singa omuntu abeera afudde nga ddala abadde akola obulungi oba tukwetaaga muloota oli aba afudde kiba kiwedde aba agenze mu ggulu aba agenze mu kifo ekyokwesiima ekifo ekyokuwummula ekifo ekyokweyagaliramu ekyokusanyukiramu naye omuntu buliwona amulootanga ng'afudde mulimu kulya bijjulojjulo mulimu kukola ki aba kugamba kugenda mu byakusamira aba ali eyo ng'abonaabona nga sitaani amulimba ng'amugamba wona agenda n'ogamba abantu ne bansamirira embeera egenda kutereera tugenda kujjayo eno naye ate era sitaani aba yasigadde amulimba bulimbi. Nagambye nti sitaani yalimba abasumba bangi sitaani bazze ng'alimba n'abakozesa ensobi okugeza omusumba n'ava ku mulamwa n'atandika kubuulira njiri ndala kati mweno mulaba nga waliyo omusumba naye ate ng'oyo agenti nga sitaani yeyamusindika nga gwe wogambye nti oli yagamba nti muyende mulwale enziku mufune ne kabootongo mu linnya lya sitaani kakati waliwo n'abantu abazze ku nsi kuneena abasumba bemulaba nga bawambibwa emyoyo gyabwe nga bali magombe nga naye bajja nga kuno ku nsi basindikako bifaananyi nga basindikako ba agenti nga be bajja ne bakola ne babuulira enjiri eyo ey'obulimba ng'olaba talina amukuswala. Walaba omusumba katuuti nga ali mu kuwemula ali mu kuzina ebizinazina ebitakweppiica abazina ebyokwepiica ebyo n'akayimba bakakubira ne bakapiku n'omulabira ddala nga alina akoona ekintu kimuwoomedde. So gwe mukwano gwange wenna mpuliriza oyo omuntu teekawo question mark naye waliwo ekintu ekiri behind mu kye mutasobola kulaba gegamaanyi agamuliko agamuwulira nti oyo musiyazi agamulaba nti musiyazi n'okikkiririza ddala nti musiyazi naye era n'osigala ng'okyamufolowinga waliko amaanyi ag'emagomba agamufolowinga mwekyo kye muyita ekisa kyemutamumanyi. So waneeno ku Local International Ministries tusabira abantu actually kati nga ku Sunday buli Sunday esooka mu mwezi tubeera ne Sunday ey'okusaba n'okusiiga amafuta nga tusaba ate tetubeera n'abantu batali babatize kubanga omuntu omubatize omwoyo gwe guba gulaba direct. Musumba obatiza? Yes. Obatiriza luddawo? Tubatiriza as long as waliwo amazzi amangi ffe tukyabatiriza we tulaba oluzzi nga Katonda yalufoomingawo nga si bantu be balufoomingawo. Kati gwe obatiriza luddawo musumba? Nze ntera nnyo okubatiriza ku myala gino egirimu amazzi agaddugala oba gaddugala as long as mazzi ga ne mu lubigi osobola okubatirizamu? Mu lubigi simanyi ndowooza. Mu lubigi wano enansana waliwo omwalo gw'amaanyi omunene. Kale nze ewaffe waliyo omwala musumba ekigambo omwala kiwulikise bubi wandiguyise omugga wandiyise oluzzi omugga nga wolaba omugga Sayuuni mu Bayibuli egyo gy'emigga egyatondebwa Katonda ezo enzizi ezatondebwa Katonda kati nze kasita nnoonya amazzi wonna we gali ng'amazzi ago si makolerere tebasimbawo swimming pool example Nyangu ng'amazzi ago Katonda yagazimbawo we tubeesinga awo ne tulaba
ndowooza omukulu omwewuliriddeko mu bigambo bye ndowooza naawe oba olina omwoyo wa Katonda osobola okuba nga tosengejja kuba oyo omukulu ali so tekiniko ebintu bye biri engeri gyaleetamu ebintu bye biri tekiniko nnyo kikwetaagisa okuba n'amagezi amangi okutegeera bantu ki baayogerako kuba ye tayogera bifo tayogera mannya g'abantu wabula naye oba nga olabira wala otegeera nti ali kukola ki ali kuba nga ate asonga wano mu vidiyo ezo mu kavidiyo ako kolabye wano ali kwatakinga abantu bawerako especially Kanani omusumba Dakatuti n'azanyirako n'ebintu ebirala gundi ono awo naye kakandi nabbi wa bulimba oyo tumwesonyiwe kakati wavudde Kanani n'agenda wa n'akwata ekkuba eddala bwe gye basomeseza emizimu bateekawo ne classes okubanga ate basomesa emizimu nti ova mu eno class nakusomesa nabuzaana ne bakusomesa kawula ne bakusomesa lukwata so naye nga ate ebyo bintu tulina obitegeera by the way kubanga oba tomanyi mulabewo there is no way you are going to fight kitegeera olina okumanya mulabe ki gwolwanagana naye okusobola okuba nga ate omuwangula naye ate nekira njagala abantu bakitegeere nti buli omu alina okuyitibwa okukwe buli omu alina okuyitibwa okukwe waliwo oli Katonda nga ye yamuyita kati kanisa zezenjawulo kati tulabe Miracle Center Cathedral ya Kayanja ye diringira mu byamagero era gwayagala kibaka ekiyole kitwale okirira bukirize wali Lubaga eyo gyosobola obisanga kakati ate tugenda Wasenyonga ye alinga ali ku bannabbi b'obulimba bakuba wetugende Mutundwe bo bali mu kusomesa deliverance eyo ey'ensomesa waliwo deliverance y'ogoba emizimu genda bakusabira n'ogwa ebigo n'enkya n'oddayo n'ogwa ebigo omwezi ogenda kugwako obanga omutamiivu nga efeesi yonna bagikulubudde naye ate waliwo deliverance eyawa mind deliverance ate ye contributinga 70% of the total deliverance era oba oyagala deliverance sooka okole ku mind deliverance 70% kati eri eyokukwata ku mutwe n'ogwa 30% kati ate bo balinga abaku Katonda yabawamu ekyo kubanga bakusomesa spiritual warfare oba ensi ey'omwoyo bakulambulula ensi ey'ekizikiza engeri gyekolaki gye operatingamu ate nabane bakusomesa obutukuvu n'obutuukirivu so buli kanisa erina koolo naawe gy'oli waliwo ze tuyita deliverance church nga zo za kugobagana na mizimu kuyiriba najyo ng'enjogera ennaku zino tulina evangelical church ze evanjo oba zebayita evangelical nga zo mbuulizi za njiri so buli kanisa erina foundation kwezimbidde oba calling yaayo kakati kanisa zonna tezisobola kukola kintu kyekimu kiyinza okubeera ekizibu wadde ate mu kanisa olina okuba nga obalansinga ebintu ebyo byonna n'okwatako wano katono wano n'okwatako nawali abantu nasobola okuba nga ate bafuna full package naye tojja kukaka Mutundwe ekole wa Kayanja kyakola oba tojja kaka Kayanja akole ekyewe Mutundwe oba tojja kaka Senyonga akole ekyewa Kiganda oba ekya Miracle nedda buli omu papasire Katonda alina we yamuyitira kakati tojja forcinga muntu kukola gwe byoyagala kyekizibu ky'abantu nti abaagala tukole tutuuke okubanga tukola bibaagala atuve ku kuyitibwa kwaffe nje kakati Katonda baba yampitira okubaako kyenkola ate oyagala nkole ABC nyinza obutasobola kitegere weewaawo binyinza okukwatako ne C naye specifically mbanga wembeeramu mba nkikola bulungi nenkola ki nenkijjayo ate omuntu nasobola okuba nga akola ki akitegeera naye nze mu byonna kyembakubiriza musome byawandiikibwa kwata bayibuli yo atandika okuba nga ogisoma otegeera amazima Kristo omutegeerere ddala ate nokulabula kankubite nga kulabula nti mu bintu byemuwuliriza mu filtinge
kati ke kaseera okumanya nti kino nyinza okiwuliriza kino nyinza obutakiwuliriza naye eri abo abakuze mwoyo soowuliriza story nojjamu 10% nojjamu 20% kati eno story ku bintu 10 nzijjamu nga 5 n'ogenda n'ebyo ate ne bikolera naye kati tulina abaana abato mu mwoyo abataaga amata ye buli kyawulira oba omuntu ava eri ng'ayogera ku Yesu byonna byagaseemu ye atwala omuntu oyo okubanga byonna byayogedde ebisigadde abiri 100%. So ne tubeera misguided oba ne tubeera miscaught. Nenze sibagana kubako byemuwuliriza birala but may God give you the spirit of discernment, omwoyo w'okwawula ekifuusa ekizibu. Ate n'ekirala kisinza okuba nga ate zino stories oba bano abantu abajja ne stories olusi ne batukwata offside byawandiikibwa. That's the main key. Kasita tosoma byawandiikibwa oli sitaani mukugu mu kucyanga ebyawandiikibwa n'abizza eno n'abisulika tomusinga. Ye kitandikira ku Yesu n'asooka mucyanga kyawandiikibwa mu Zabbuli aliragiriza bamalayika be. I think Zabbuli bali kuwanirira ekigero kyo tekiri esitala ku jjinja. Okitegera oli kati mu byawandiikibwa okubanga abigeta kafulu kati wakusanga nga tolina mwoyo wakubikulirwa nga tolina mwoyo wa Katonda ayinza okutwikinga ebyawandiikibwa n'ovaawo ng'okakasiza nti this man whatever is speaking is true 100%. Okitegera 100% the man is true. Naye okubikulirwako kukyajja Katonda akyabikulira abantu be kuba yagamba mu biro eby'oluvannyuma aliyiwa omwoyo we ku bonna abalina omubiri. That's your way and the book of Acts byonna ebikootinga. Abakadde balikola ki abaliroota abavubuka balifuna okwolesebwa. Okitegeera naye nabino ebiro njagala okimanyi nti ne sitaani yayiwadde omwoyo we ku babe nabo boolesebwa ate nabo babikulibwa. Kakati olina student awakana kakati olina okuba ng'otegeera ani bino bivuddewa bino wadde bisoundinga ng'ebyobwa Katonda wenkwata Bayibuli n'embikuba mu tooki bintu bino bituufu oba bintu bino si bituufu. Tulekere okuba nga tunyumirwa bunyumirwa story. Nze kyenzudde ate guno omulembe kyenzudde guno omulembe gwo gwa kulimbibwa Eva. Guno ate naddala abalokole guno omulembe mwangu gwa kulimba nnyo mwangu nnyo gwa kulimba kubanga tetukola kunoonyereza tetusoma Bayibuli omwoyo wa Mukama tetumwebuuzaako ffe buli ekijja kasa kibaamu Yesu kiba kituufu. Guno omulembe gwo gwa kulimbibwa era guno omulembe kama akuyamba oleme kubeeramu abo abakola ki abalimbibwa. Kale ndowooza sikena sokka wano ndowooza tugenda kusisinkana mu puroguramu zaffe eziddako. Alinisa hotero mu kibuga Jjinja yitayo ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi nnyo. Ndowooza lanchi yayidde dda wootuukira wonna services zibeerawo ssaawa 24 ebisulo weebiri ate olina mbaga buli kimu oba oyagala kutereeza mu bintu byonna birabo ate genda bakube nga bakukolako oveeyo ng'amazima otukaganye n'omutindo ogw'ensi yonna oba ogwa Bayibuli. Kale nalo nga badde kamera okuba nga akusikira ekifaananyi ekyo Mugaya Jamiru mbaddewo okuba nga ate nkutuusaako. Ndowooza tusinkane mu puroguramu zaffe eziddako abeere bulungi ate era mweraba.